ebintu bya mwanyi naffe oyo byo biwanvu muko lwa nsonga nti naffe twagenda olaba sitole nga tumunoonyezaako ebbanga naye ng'akoze eki nga tubuze omuntu gwe yagenda naye bo ng'abakulu bali tebamusiimye nga tebamwagala tebamwagadde olw'ensonga nti bali tebamumanyiiko biwanvu kale ffe ng'abaliwo abatoototo nga tugamba kasita agenze mu ssente naye nga n'omukubira akasimu nti oba olina kye weetaaga nga takola ki ku kya ssente ng'atabukawo butabusita talina kyakuyamba kati lumu tuba twevuga ku kapiki kwe kumulengera awantu ku kasasiro oli yali anvuga ne mugaso okoyimirire ono ng'alinga baaba nangamba yeye ne tuvaako ne tutuukira ddala waali ne tugezaako okwagala okumugjawo ate essimu tayo ku piki tukole ki tudde naye waka nga mukambwe ebiti abuza temunzija mu nnyumba yange temunzija wano wange kati nendaba nga tetujja musobola fekka babiri ne tuddayo ewaka ne twagenda ewaka ne ngamba bakulu bange era ne tugenda nabya n'akola ki n'atulemerera adduka tayagala mukwatako tawuliriza ebigambo byayogera biri awo tebitegeerekeka awoza nnyumba yange temunzija mu nnyumba yange gano maka gange kuliko sente zange kale naffe ne bitusobera siga nti nsalya mwanyinaze musango naye namwembanze ku bulumi bw'abantu abasinga bwe bayitamu nange era nsobola okukyukamuuko mu mutima newankubadde ate njagala ne muganda wange okulaba ng'akola ki nga naye kuba naye munnaaye ensobi zibaawo zikolebwa abantu osanga anaaba ategedde ensobi nga tagenda kugiddamu ate naffe ngaffe abali abasigala ewaka kituwa ekyokukola ki kituwa ekyokuyiga naye nga mu byonna nsaba kuba ne mama naye tali bulungi mukadde tali bulungi buli wakirowoozaako abantu buli babimugamba takyayagala kubiwulira ye ayagala kimu atugamba tulwana okulaba nga mwanyinaze adde ewaka kakati tugenda gezaako okulaba nga te tutukako mu kifo ekyo kye bagamba nti omukyalo ono wabeera obuuli eri omulengera naye yali yasimanyi wanaatulabirako simanyi kikyagenda kukola Simon gwe wandisoose eno mukulu gwe nga tayogera okay byebyo omuntu nga bemumulaba bwe tumuyita atayitaba kale embeera gyalimu ndowooza yeeyo bweyinza okufaanagana kati simanyi batusobola okumwetika okumugjawo naye bwe tumugjawo tumutwalewa ange naye kulwa mwanyinaze saba yenna ali eyo asobola okuba nga atuyamba n'omukyalo oyo muva Bulaaya nsaba tusaase atusonyiwe okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza atagala kubebaza tumawe Enyumba Eddalu okutulaba aba bavaayo okuba nti muyambako ku bantu abamu mu ngeri emu oba endala kubanga owulira ebizibu kintu kinene tuyamba abantu mu ssente ne tuyamba abantu nga tubawa amagezi ag'enjawulo kubanga ekyo kibagamba nnyo ti si buli kiseera nti omuntu abeera yeetaaga ssente naye okuwabulwa mu ngeri emu oba endala nakyo kisobola okuyambako omuntu okutereera kale wadde nga tufunyengamu okusomoozebwa okw'enjawulo mu bintu ebimu okugeza tubala n'abantu ddala nga beetaaga obuyambi naye ne batayambibwa mu ngeri gye twandirowoozezza oba nabo bennyini gye bandisuubidde naye tetukinenyeza muntu n'omu kubanga embeera y'obwetyo bwetambula kale olunaku olwaleero kabadde kaseera kawanvu naye nga tugenda kusinziira ku programu yaffe emu emabegako gye twakola eyalimu omukyala muva Bulaaya omukyala ono yali akayanira ennyumba ye nze mukyala munange goola nagenda ebweru nenkola ebintu byange mu bulumi n'essaawa zino ndi ku zero sinadde ndi wanene wasengawa naye nga mukazi nakeera ku makya nenkola amaka nenzimba makaga mu bulumi bungi omusajja nagakwata nagawa omukazi omulala wano ndi bwendi nga bondaba
joli mbadde nkusaba tugende olaba amaka gange ge nabenyeekera ge nabonaabonera okumala emyaka 10 ndi bweru menyeka mbonaabona ne tugazimba n'omusajja oyo Ssemakula n'agakwata n'agagabira omukazi bw'atalinamu na mwana tugendeyo galabe. Okay, oyinza okuba tewalaba, oyinza okuba walaba, kati njagala tubitegeere bulungi nga emboozi eno bwe yatandika. Twagitandika ne muva Bulaaya. Muva Bulaaya ono zijjukira bulungi nnyo, twamusanga wasengaawe ng'agamba nti omuntu yali alina ennyumba mutuufu ng'otudde awawo. Ekikujja e Bulaaya otandika okulumba abantu bakweko w'osula kiki ekiyinza okuleeta embeera eyo. Kale emboozi yaginyumya bulungi nnyo. Bakola babeera Bulaaya, bakola bazimba ennyumba, buli kimu ne bakiteekamu. Omwami wadde Uganda ye ng'ate awasa era ng'akwata ebintu by'omukyala oli ng'abijja mu nnyumba ng'ateekamu omukyala. Mwami Ssemakula mufumbiriganwa omututte mukoze akasente muzimbye. Tuzimbye amaka gange ago genkugamba ge yawasizaamu akakazi akalala njagala tugende kafulume kati amaka gange. Nze naleeta n'ekyo ekirowoozo tusooke tuzimbe ennyumba gye tunaawumulirangamu nga tuzeeyo e Uganda. Naye omwami yansasula n'ateekamu omukyalo omulala n'aganya banzaala eyange njagala. Ssemakula njagala bintu by'abaana bange byonna byomanyi bye nateekako ssente zange mbyagala yonna gy'oli n'emikwano gyo gyonna ngimanyi manyi mundaba komyawo ebintu byange mbyagala mu bubi mu bulungi mbyagala okufa n'obutanyagwa ebintu byange mbyagala mbibonaabonedde naawe okimanyi. Omukyalo nno mmwe abasinga abaaja program mwamuyita Malaya bwe kito kyefaananyiriza ekyo naye tekimujja kubeera nti naye mukyala. Kale nayingira amaka gali noze embeera netandika okubeera bwetyo. Omukyala buva Bulaaya ayina we yatugamba nti senga we yagezaako oba oliawo okuba nti amuyambako mu ngeri emu oba endala. Mbagamba nnyo nti bwe tufuna ebizibu nga bino abasinga tudduka mu basawo b'ekinnansi, abalala ne tuddukira mu bapastors, abalala buli omu anoonya ani ayinza okumuyamba mu ngeri emu oba endala. Kati bano gye baddukira ewaagaboggola gwe mwawulira obulungi gye baddukira nga muva Bulaaya anoonya obuyambi kumba ate ne mwana muwala ndowooza gye yali yaddukira. Kati bigenda tutandika okumbuzaabuza tebiyinza butakubuzaabuza kati akukola ebikyamu gyagenda nawe ate gyonyinzi senga wange gyabadde agenda olya bulungi mizibu olya bulungi kiwulidde bulungi niwulira mutuukako wenti gwesinkanye oyo omulabye konza nkonya engudde neeri oyo mujjawo yoyo yatwala ebintu byonna byokoleredde emyaka naye nalayira mudeyo nemugamba aganya banzaala ebyange mbyagala ate agaseko n'okumanyira kunkoona agaseko n'okumanyira atuta ebyange omusajja yatwale naye emali y'abaana bange njagala ekyobugaga kyonna eky'abaana bange nkyagala. Omusajja yawamise omusajja oba agenda Ssemakula oba genda n'emali yange yonna njagala. Kale tumala okutegeera ebyo omukyala asalawo okututwala amaka agali googerwako amaka twatuukayo bulungi era ebyaliyo mwabiraba. Abakazi bano abookubiri bano ab'oluvannyuma babeera beesimbye mu kintu tebabeera bangu oba mukitegeera. Kale omukyala oli ye yali nga kyayagala akimanyi nga toyinza bw'abanga omwami Ssemakula yali amuwadde ye yagamba nti Ssemawe yali akoze yali nga ekintu ye yamuwa ate katoyinza kuva ino gaasebo fuloma ennyumba yali mukambwe nnyo. Ndi mu makala awe gatunonze ne boononkwata ku zikamera bameka abagalina mpola mwami Ssemakula bwe yakufuna n'akuleeta mugana amaka omukyala tamugambye era ne bajjamu ebintu bye babitwala. Kitegeeza gaseema kati ate gange essaawa zino gange kubanga kyensalawo kati kyenkola kati ate gange
tugenda mpolampola era nze nsinga okuzitowa wano kati okusinga kusema okitegeera bulungi kati gange okitegeera nkitegedde aha bikonde biki okulwana okwalyawo n'ebiringa ebyo njagala oti ndowooza gano amako gamanya nti gange gano amako kimanya nti gange njagala ogafulume kati maka g'abaana bange owulira fuluma amaka gange mulabaki wetegereza siina kyenjagala kulaba njagala kulaba ngaoweppa wano kyekikulu onumbye nkulumbye ate olina omanyirira wange ezimuyona nja kugenda dayo tojja kumanyira kikivyokubira ki nze ndabulire mbakubala wano amaninako dayeri gye babeera bebisa eminywa n'ennyindo oddemu amagezi nabwositula mando n'emizimu esegwa mbozi zonna n'emisambwa tewakyali gukyasobola oli late nzene kanziruke semoyi nawe nitewankuba kati ffe nga twagala kimu omusawo gwe mwogerako ddala yaani abasawo ennaku zino bayaaye yeggwe alugera omuntu ate yeggwe yomugwotereza ate yomuggwakola kwegamba nga biri awo nga nange twagala okumanya omusawo ono yakikola atya twagendayo era ebyaliyo gwe yabiraba wabiraba ate abiraba bye bino amaka ge wanaaba mutuufu nga yeye mutuufu ajja kugafuna wanaaba nga yeye muki nga yeye mutuufu ajja kugafuna kati wano we twagala okugenda mwe mukisabye mwe mukikolera eki mwe mukisabye engalo zino eno kkala ndala n'eno kkala ndala mulwako omuzina ennassali era naawe mbadde sijja kwogera naawe naye wano weŋŋenda nemwesabiddewo oba gwe mutuufu ojja kudda mu makaago tugambe nti nno ekirimu mbuyite bukwakulizo mbuyite ki bwange tugenze wabi kirimu obukwakulizo omuntu asobola okubaako ekikyamu kyakola ki tetwagala bikyamu tubitya naye ate ennyumba tujagala ennyumba njagala oba kikyamu ki nze ndi ready okkiriza nze nzikiriza kyonna mu kuvaayo eyo yatusuubiza n'atugamba nti muva Bulaaya oba ayagala ennyumba ye ajja kugifuna era mu bye yali agenda okukola n'atugamba katulinde omutuufu ajja kuba mutuufu n'atalina kubeera mu nnyumba era tajja kukola ki tajja kugibeeramu it was Damula yali Damula oba bwekityo Damula kekola omulimu gwayo n'ebiringa ebyo tulabe wa gye kigenda okukola ki okuggwera ennyumba ya muno giyingidde kakati atega boggola
lwaki si yakuyamba okola ki okuzaala nga tuli tuti otyo kakati yali ng'akyayagala ogw'ennyumba n'esooka nkola ku nsonga eyo nali ngenda kukola ku nsonga ya kuzaala oyagala azaalire omusajja wange nga abba amaka gange azaalire n'omusajja wange abe ennyumba akyagivuddemu azaale fa akw'ennyumba nedda asooka mpa ennyumba sinze mukutte sinze mukutte wabula oba bikolobero bye bimukutte simanyi wabula saagala azaalire bba wange saagala azaalire mu nyumba yange nyumba giveeko omusajja wamuta omusajja muleke yakola ebibye ngobakwa ennyumba fayini yagende naye sitalina nakyemwagaza bwetwali ow'omusawo oyo nga tugezaako okuba nti ebintu bino eno tubifundikira twafuba nnyo okuba nti abantu bano tubakwasaganya ekintu kiggwe mirembe nva Bulaya twali naye gwe muyita Malaya naye twagezaako okuba nti ate tumufuna ajje abeerewo ensonga zigwe kale ye bw'atyo yeebuzaabuza kituufu teyakola ki teyalabikako Nyabo jala Kyeyo. Kale nyabo. Ya ati nabadde nkugamba nti bwe tunaba tusimbula okuva eno tukubire tulyoke tugenda omulundi gumu. Nyabo. Kakati tugende wa? Anti twali omusani Jeja Gabagola yali agambye nti atwetaaga. Nani? Omukyala gwe watwalira ennyumba ye. Ani? Ana mbabulye mubeeko we munko ate mubeeko we munkomo kireka bulungi. Oyo omwana muto. Nze ye munda biva munda buli mwakola bibi. Ye nange teyiye buli mwakola bibi kitegereka bulungi. Owulidde nnyabo. Nkuwulira. Buli omwakola bibi. Ye nze naye byange naye buli yekoleko bibi nange nekoleko byange. Tetuli ba Luganda. Nakolinga kabatega tugata okufuula oluganda zose Luganda wange. Tegeera nnyabo. Kitegeera. Mungeze nnyo nze ndina wala siri wonna byenkola. Simanyi nsonga lwaki teyalabikako ye ng'omuntu naye era bwe twamukubye essimu mwamuwulira ebigambo bye yali akozesa ng'ayogera mwabiwulira kale nze ne ndaba nga ffe tatugezezzaako ogwaffe kale ate ekyaddirira n'omusawo naye nitumulekera naye akole ki akole ogugwe omukyala bwe yayingira ennyumba bulungi nnyo n'addamu ate atuyite bwe tuteera twagenda tumulabe netumulaba awatu wali obanga waliwo wayitegerezaawo bulungi amaka gali kwasi gaali maka ebisolo nga weebiri ente nazitulaga abamu ne bagamba ye naye nassatu ekyo kyewakoze kinene omukyalo yandibadde akwata ente abange ete yange egirinze muva Bulaya abantu bakugamba nasaliwa ne mwadde ku nte kale ente nazo weziri naye kugamba nga twebuuza ddala omuntu ono yasazawo ekintu akiveemu bw'atyo kale bwe yandivudde mu maka yandibadde agamba ensolo kandeke nga nzitunze oba kankole ki kaŋŋende nazo kugamba byonna nebibeera ki nebibeera ebibuuzo nali nsaba kimu gayingira gaddamu kati ne bwakola Aida ebintu bye tubirabyo naye twaziraba ffe luli eri omulundi ogwasooka ente zo zirina faamu yaazo naye ze nganze kale nali ndowooza oba baazitunda nali manyi baazitunda zaaliyo fine naye nange ku luli saazifaako nali nfa kimu tudde ewaka naye weeziri ente zange byonna mwabikola n'omwami ente zange kati nga bwe nkugambye buli omu yaliko yebuuza ddala ddala omukazi yagenze wa bibuuzo bingi amazima nze nga nze saaze n'abasirikale saakoze eki wabula nvuno yange ennyumba yange njereere mbuzigule
ente teryazifaako ampulira amawulire ku kyalo nga nzija mpolampola nga nzira mubanaiba mbabuuza omukyala wa wano munnange aliriddawo nga nange bangamba ffe twalabye akwate ensawo ng'agenda ffe tetwategedde naye amaze ennaku nga 2 nga takola ki talabikako kuba ennyumba njereere oba sinjereere nebagamba ennyumba njereere nzigule era abadde bagenda ku erosi baloopeyo erosi ejjekoki ejje erabe engeri gyeterezaamu ennyumba eyo bwegiggale nange ebiseera ebyo we najjira ng'ennyumba nzigule nasooka okutyeyingiramu naye nasiba omutima neŋŋamba kanyingiremu anti baŋŋambye yakoze eki yagenze ngenda okutuuka mu nnyumba nga tewali kintu kyekiraga nti mwaliwo nasooka okutya nenkubirako senga wange neŋŋamba kiribwe kiniwe ekiti senga wange naŋŋamba omanyi oba osooka okomye ewaka kwetegereza akakodyakaaliko oba ayagala kujja amanye nti oyingidde akookye tewaliwo ku mawulire gonna bakugamba nti oba yaze waabwe oba kiki kugamba ne mukunoonya engeri omukyala gye yafulumya wano ebyaddala nze saamufuddeyo okumunoonyereza nti oba kiki wabula nze bwe baŋŋambye mbu bamalabye ng'akutte ebbaaga baniba ng'agenda saamufuddeko nti oba yalazeewa biki nedda era n'essaawa zino eno simanyi gy'ali kuba saamunoonyerezako kuba omuntu atali mugandawo omuntu yali akutwalira ebyo byonna odde ku ziro ate omunoonyerezeeko ki saamunoonyerezaako nakati simanyi gy'ali mwami Ssemakula ye agamba ki yesigedde nti omukyala we tali mu nnyumba oba tannanyega iye nga lwaki yakitegedde era akimanyi nakomyewo ewaka amawe gamutuuseeko akimanyi nakomye ewaka kati mwakomunicate mwayogeddemuko twayogedde agamba ki ate mukati mukakkamu bangambye wakomyewo ewakaawo nemuga kati wali omanyi ki wali omanyi nti ngenda awanika sigenda awanika mumaka gange empanike waaye toyogera nnyo kale nga bwe mba njagala omulangira biki mukazi biki toyogera nnyo naye omukazi gwe ebbanga lyemaze naawe tontegeera beera waka buli kimu mukazi we wamututte ennyumba nti yagisuddewo ebintu byaffe byonna nabisuulawo nakola ki tukyagenda ddala mu maaso mu kino kyaffe ekisoose tuli ku mboozi eno mboozi twagirabako dda tubadde just tubajukiza mu bujjukiza kaseera ko kabadde kawanvu naye olunaku olwaleero nabagambye dda omuntu gwendi naye tukomye awantu ng'omukyala oli avudde mu nnyumba naye nga tetumanyi wagyakola ki gyali kale akamanga bwe kayiseewo esimu gye twafunye era omuntu ne tusalawo ne tugamba ebintu bye batunyumiriza twetaaga abantu babitegerere ddala ate tulabe kiki kye tugenda okuzzaako kale yono omwami gwe tuli naye Sebo nsanyisa okulaba. Kale nyama. Nze nsunze okusanyuka okulaba. Obulamu buli butya? Obulamu bwange bwesi bubi. Mpola mpola. Mpola mpola. Okay. Kale kati nga bwe ngambye abantu. Otukubira akasimu, otubulira nti bannange mboozi gye mwakolako woololo kofa tebijja kugwera ku ssimu. Kati kufune ate otubulire. Mukyala yava mu maka bintu mwabiraba nga bwe wangambye. So muzaako kiki ekyaliwaawo? Ebintu bya mwanyi naffe oyo byo biwanvumu kola nsonga nti naffe twagenda laba sitole nga tumunoonyezaako ebbanga naye ng'akoze eki ng'atubuze kuba n'okuva wennyini ewaka okuviira ddala ewaka yali takola ki nga takkiriziganyiza naffe aba famire olw'ensonga nti omuntu gwe yagenda naye bo ng'abakulu bali tebamusiimye nga tebamwagala tebamwagadde olw'ensonga nti bali tebamumanyiiko biwanvu era mukulu waffe yagezangako nnyo okwogera naye naye nga ye munnaye alaga kyafunye kyekyo so bwe yagenda ne tutakiwa nnyo obudde kuba yagenda naffe tatuyisizza bulungi kale ffe ng'abaliwo abatoototo nga tugamba kasita agenze mu ssente
naye nga namukubira akasimu nti oba olina kye weetaaga nga takola ki ku kya ssente nga atabukawo butabusita tana kyakuyamba kale naga nti kale mukadde naye alina kyayagalayo mukadde naye nabwayitamu ffe ng'era oluwulira ku bya ssente nga tuyombesa tuvuma nga masimu agajjako bw'amanya nti essimu eva wakataddamu kukwata naffe ne tusobola ne tukola ki ne tumwesonyiira ddala naba nga tewali wamuwuliza nga tewali wagenda nayo nga naye takyajja nga newaka takola ki ng'ewaka takyajjayo nze nako ne gye namusinkana eyo naye ngezaako omubuuza nga ndaga tammanyi nga ndaga tammanyi era naddayo eka ne ŋŋamba baaba ne mugamba nsanze baaba ne mubuuza n'agaana okunzamu nga ndaga tammanyi naŋŋamba nze nabagamba empisa z'eyo bwe zityo temumwesibaako akola ebibye naffe tusobola tukole ki tukole byaffe naye sitole ne we yalabika nga bamalabye waali nga babirabye ku TV kuba nze saaliwo nze nali ndi ku mupiira ate neeka baba we yali taliwo by then naye baneiba baffe baabiraba nze ngenda okudda nga bali mu kunyumiza baaba nga we byabadde ati ye baaba mukoowu akitegeera kuba yamunyiiza nnyo yamuyinamu trust y'amaanyi n'atuuka akaseera n'amuyiwa kiraba ye nga teyeetaga kumanya kikigenda mu maaso kyonna aga ye yamanyi oba bakyo muntu mukulu naye we nayogeddemu ne maama nga maama kuba naye babimugamba ate waliwo ne ku ssimu kwebiri kuba babitusindikira nange nembiraba ku ssimu twayogeddemu ne maama n'agamba Nkuba dde oli yeyisa bubi oba ki naye ki muganda wammwe kakati nga twali awo manyi nze ntambula ne mukwano gwange gwe tugenda naye ku kisaawe tugenda ku mupiira kati lumu tuba twevuga ku kapiki kumulengera wantu ku kasasiro oli ye yali anvuga ne mugaso okoyimirire ono ng'alinga baaba naŋŋamba yeye ne tuvaako ne tutuukira ddala waali ne tugezaako okwagala okumugjawo ate essimu tayo ku piki tukole ki tudde naye waka nga mukambwe ebiti abuza temunzija mu nnyumba yange temunzija wano wange kati nendaba nga tetujja musobola fekka babiri ne tuddayo ewaka ne twagenda ewaka ne ŋŋamba bakulu bange era ne tugenda nabera n'akola ki n'atulemerera adduka tayagala mukwatako tawuliriza ebigambo byayogera biri awo tebitegeerekeka awoza nnyumba yange temunzija mu nnyumba yange gano maka gange kuliko sente zange kale naffe ne bitusobera netumugamba netugezaako kimulaga nti wano oli kasasiro wano si nnyumba ng'ayomba buyombi atukuba migere akwata amayinja netugambe kati bwe twadde eka ng'atulemeredde kwe kugamba baaba nti tugende ku TV yalaze ebintu bino batuwe at least batufunire obuyambi osanga bo basobola okubaka engeri gye batuyambamu kati kwe kufuna ennamba kuba ku station ali sikusanzeeko ne baŋŋamba ye nanyini wegundi eyo ajja kukuyamba mu ngeri yonna gy'onaaba okoze ki gy'onaaba oyagadde kyamukisa mulungi tinaawe nakkubira nompa obudde nompa n'olunaku okwagala okunsisinkana enyawo kale osobola okwebuuza ebibuuzo bingi omuntu gwe bwomutulaba otyo omulaba eddala nga taliiko ye taliiko kuba nange kenyini mu kusooka okumulaba newankubadde byonna biri byaliwo twali tukitunuddemu nga kuba muganda waffe naye tunaakula tutya muganda waffe nga bye tubivuddeko ebyemabega nga tugaa kale katandike ki obulamu obupya naye namutuukako nga nange nga njagala okumukomyawo kuba nali ntuddeko naye emabega ne twogera n'ebintu by'amakulu naye kuno olaba omutuukako bwe nti ng'alinga atantegeera alinga atanzijukira kitegeeza abataliiko emboozi eno bwe mwagiraba mwagitegeera bulungi like omanyi waliwo ebintu byetukola oli n'agamba kati bamuwayiriza bakoze we bati oba kitegeera naye like kyalinyumidde nnyo nga mwana muwala yazze naye naawe osobola okubitegeera bino kati gwe ng'omusajja osobola okukwata ennyumba gy'ozimbye n'omukyalawo nomwana okwata n'ogigabira omukyala omulala ekyo tekisoboka nze ku lwange ndaba nga tekisoboka tosobola kikola nze nga nze sobola kikola ate era ffe ewaka
batukuzanga batugamba at least kola n'omuntu mwezimbe kuba ogenda osanga tomanyi waje agenda ku ebintu gye yabijja tomanyi baani be yayitamu nabyo kubanga bebiri gobisanze busanzi ki obisanze busanze awo tukuze nnyo nga batugaana ebyamangu naye kale ye yayagala kyakafuna ebyamangu kubanze story mbadde nga nzijanjiraba kuba bakansindikira ku gundi ku simu yange nga wenjiddamu wenjiraba naye okusinza ku story abantu abagenda ebweru ebise ebisinga befiiriza bingi kuba waliwo abatuukayo ne bigaana wali abatuuka ne babayisa obinene baguma wali abatuukayo ne bigenda bulungi wali atuukayo n'agamba nti embeera eri etya sijja kuddako kuswala kanfune kenteekawo kati obulumi bw'omuntu bwayiseemu ebweru gwe obuzannyiramu sigamba nti nsalya muganda wange musango sigamba nti nsalya mwanyinaze musango naye namwembanze ku bulumi bw'abantu abasinga bwe bayitamu nange era nsobola okukyukamuuko mu mutima newankubadde ate njagala ne muganda wange okulaba nga akolaki nga naye kuba naye munnaye ensobi zibaawo zikolebwa abantu osanga n'abategedde ensobi nga tagenda kugiddamu ate naffe ngaffe abali abasigala ewaka kituwa ekyokukola ki kituwa ekyokuyiga obutaagala nnyo bintu byamangu ntya gundi nti oba omusajja ali bwati nti oba omukazi ali mu mbeera bwati ne bwati kangende noono olw'okuba yazimba olw'okuba alina ebintu naye nga mu byonna nsaba kuba ne mama naye tali bulungi mukadde tali bulungi buli wakirowoozaako abantu buli babimugamba takyayagala kubiwulira ye ayagala kimu atugamba tulwana okulaba nga mwanyinaze adda ewaka ewa mamwinayoko omuntu yali agudde eddalu just like that nga sivudde ku bino byono kibadde tekibangawo okukujjako nga tebakitugamba bugambi naye nze ebbanga lyembaddewo siina gwe nali ndabyeko era nsoose kukirabako nomwanyinaze ate nga okimanyi nti kiyinza okuba kinawe kyava era okusinziira ku oyo omukyala engeri yayogeddemu ne okusinziira nalabyemu akatambi bwembadde nga nzija nkaddiŋŋana era biteekwa okuba nga oli yali alwanirira wuwe okusinziira kuba tuyinza okuba tetunaba naffe kukakasa bulungi nti ebintu bino eno ddala gabogola ayinamu omukono olw'ensonga nti teyabeera specific kugamba nti nno ekintu bwe kiti ne bwe kiti nga wadde yagamba kale katulinde tulabe ekinakola ki ekinaddako kale tujja kwebuuzaako tulabe naye nga gwe bw'oba nga otunidde ebintu bino nze tunyanya abantu bano abagwa eddalu basobola okuliroga kituufu eddalu mulimu amataba g'eddalu nga empewo zaabasuula eddalu nga taliiko mulogo ekitegeera nga ebyewaabwe bye bimukozeseza bwe bityo oba okiraba wagana okusamira empewo zonna ziri okwo ebintu byonna kati bikwekyangiddeko waliwo abantu abafaanaganako bwe batyo naye ate ne tubeera n'abantu nga ddala aligudde bugwi naye otubeera ne bana abantu ng'oli yakozesa biragalalagala ali awo naye n'agwa eddalu mu ngeri ye so gwe oyagala tukuyambe tutya tubayambe tutya kubanga nze wabula ekituufu mbadde manyi kyaggwa naye nga simanyi nti omuntu akola ki oba ali mu mbeera bweti ne bweti kituufu kiri nti tekinnaggwa olwansonga nti tugezezaako okuyitako ne mu bantu ab'enjawulo ng'abakulu b'ekitundu oba ab'ekyalo n'abafamire bennyini abasinga ku muzeeyi wange naye nabo bagezaako kye basobola buli omu akuwa amagezi gage buli omu akuwa amagezi gage kati ffe twatuddeemu ng'ewaka nga bwe nkugambye nti ne tujja ku station okulaba nga tukola ki nga tukunoonyaako ffe kye twagala mwanyinaze kuddaka mu ngeri yonna atiisi ebisigadde tusobola bisootingira ewaka wabeera nga aliwo ensonga ezeetaagisa oba nga aliwo ekyetaagisa tuli ready okuba nga at least tuteekamu oba nga kyonna n'abaana alina obuyambi kuba tuyinza okuba nga tetwesobola naye wasobola okuwaayo omuntu eyo ng'asobola okuba nga atubeererawo n'agamba nti kasamu ntegedde ekyetaagisa nze nja bakwatirako bwenti oba bwenti kati ffe kyebali twagala kulaba nga tufuna engeri gye tumukomyawo ewaka asooka ave kasasiro so olowooza bwe tugenda kasasiro essaawa eno tumufuna abeerawo kubanga nze sijja kulimba nti siita okuva we namulaba
ntera okugendayo kuba yagaana okuddeeka kati nze oluusi ngendayo wemba sigenze muganda wange omulala waliwo mu kito kyange nekigendayo naye nga omanyi omuzadde era maama akusibirayo atirisiti akamere akabuguma nakamuteerewo atirisiti ajja akalaba era abeerawo era n'abiraba era olutuukawo akugoba naye okasuulawo simanyi oba alya okuba alya wate kubanga kati ababalalwe obasanga mu kasasiro nga banoonya emmere mbalaba eyo waffe era alya kunze gwe natwalako kuba nakagenda emirundi nga3 naye ogwasooka yangoba nesimulaba oba alidde oba talidde naye gwe nasembayo mama muzeeyi yaŋŋamba bwakugoba baako woyimirira olaba oba nakola ki anaalya naye yagijjawo n'agitwala waliwo oba weyebaka n'ateekaawo n'atuula saamulaba oba yali oba teyalya naye kasa yagijjawo nze nakomayo eka nange obutabamalamu mayi nabagamba alidde kale banange ndowooza mubuulira bulungi mubitegera bulungi kakati tugenda gezaako okulaba nga te tutukako mu kifo ekyo kye bagamba nti omukyalo ono wabeera simanyi banafe atugoba agenda tufubutula kubanga olaba lwe yali mulamu n'agezaako kutukuba fene oba mayinja oba nabiki simanyi kale tugenda kugezaako tutuukeyo naffe tulabe ki ekigenda mu maaso kale tukusaba tugoberere yonna gye tugenda okukoma ate tulabe nga gye tuyinza ate okuyambako abantu bano tovaako kukijokubira ki nze ndabulire mbakubala buterevu wotulabira wano eno si kusuubira kubanga ddala yakakasa wabula nga kyekifo yeemu abadde alaba nga sisita we byonna byatubuulidde kale tutazawo naffe ffennyini tutuuka mu kino ekifo ate tulabe bw'abanga bo bagezaako okubanga bamugjayo n'agaana ffe tuyinza okugezaako okumugjayo tunaamugjayo era oba binaatulema nakugambye dda nti tutambudde ne mukulu we mutowe tutambudde ne mutowe bw'atyo ye yali ava ku bibye kwe kulaba omuntu ono naye balemererwa si bwe gwabadde bwekito bwekiri madamu Nasali kati omuntu ayinza okutulaba wano eno yeebuuza kiki kyabeera asuubira golowooza agenda kutuyisa atya nga bwe wasooka okumulaba era nze ndaba tuzze nabatono kubanga embeera ye awo twajja ne muzeeyi era n'alema naye tomanya mukama ayinza okutukwatirako sanga ayinza okuba yakakkanyeemu kuba kati jjo sazzeeko eno bonaddeyo ku mupiira saasobodde kubanga nzija eno naye kati leero ketuzze tugendeyo tulabe ndowooza obundi eri omulengera naye yali yasimanyi wanaatulabirako simanyi kikyagenda kukola eyo ataddeko akatambaala eri gwolengera oyo naawe kyekifo kyekimu wamusanga era atuula awo abeera awo wayita ennyumba ye wayita amaka ge buli kimu yakiraba awo banange eno ebintu bizibu bino ebintu oluusi tubiteekamu okusaaga naye nga bw'ogoberera ennyo ensonga zino eno osigala mutuufu weewuunya nogamba ye ekintu kino kituukawo kitya oba kigala abantu abasinga bino ebintu bwe babiraba abasinga ne batugamba ekyo tekisoboka ate omulala nakube nagamba nkubuulire nga bwe kiri newange bwe kikola ki bwe kiri kale byonna ffe tugezaako okukulaga kiki kye tusanze tugezaako okukulaga n'okubulira abantu be batubulira bino si byaffe oba si bya Nasali nga Nasali by'abantu bano eno omuntu bwetwogera ku muntu nga agudde eddalu buli kimu obeera okisuubira nga bwogambye nti osuubira twandibadde nti nga tuli bangi okuba nti tusobola oba okumugjawo oba tusobola okumukola kyonna kyetukola kyetwagala naye omuntu asobola okwebuuza ddala omulalu amaanyi aba agajjeewa nze nange sinza kunnyonnyola nti amaanyi aba agajja wano bawano kubanga tosobola twagezaako netugezaako naye era netulemererwa kiraba amaanyi galina mangi ekisooka okumutukako obutuusi nawe kyenyini kizibu abeera alina byakutta awuuba ebiti akwasuka amayinja
kisegeera ffe tetumanya kumanya kuba olwolusi lwagaa simanyi wana wali abaana tetulangako na mwana nti oba twawulyako nti oba azadde yoli eri kati olwo wagambye nti oleeta emmere oba n'ogikola otya era emmere tugiteeka wali bbali era kwebbirira bwebbiri singa olaba wali enkondere obanga agende no bwoti newebbirira n'oteekawo kube nomala n'oyita eri bwoti n'osalinkiriza n'ogenda abeera bw'atyo buli omusanga ye abeera atudde ng'akola bibye ye bw'atyo bw'abeera amalina okugamba alongoosa nnyumba ye story twagiraba buli kimu ekigenda maaso twagiraba so tugezeeko nosookayo ojja kuvaako emabega era nange njagala naye siga yatuukira ddala eri ate osindikayo nze sikusindikayo naye era nange njagala buyambi kankusooke kale tugezaako okutuukayo nze wenda banna abantu babayitawo empita abamanyidde kale omukulu jobale sabo kale sabo ng'oli wala mukadde nyawo Simon gwe wandisoose eno mukulu gwe nga tayogera nyawo bizibu nga woyinza okubiraba baba naye nga bulijjo abadde nga awulira era asooka kubeera nabanga atabawulidde kwewunza abeerawo nga atabawulidde naye asituka lumu era n'akolaki n'abagoba bwe yatula mutani ono omuntu yali mukambwe nnyo mu kusooka so mukadde nyabo baba kati obeera wakola ki beerewo todduka atulawa mwali muzakako ekiro ne mulaba bwasula abeerawo mu ebyo ebibeera byolaba mwasula awo yebikkira awo okay byebyo omuntu nga bwe mumulaba bwe tumuyita atayitaba kale embeera gyalimu ndowooza yeeyo bweyinza okufaanagana kati simanyi batowa okumwetika okumugjawo naye bwe tumugjawo tumutwale wagabagola Simon tumutwalewa nze wonna wasobola okufunira obuyambi obawa nemera kwoli kubanga kino ekintu omanyi bwe yagamba nti katulinde kubaana abantu ababiri katulinde ekigenda okuddako tetwajja gamba nti asobola kuba nga si yakikoze oba kitegeera asobola kuba nga yakikoze naye newaba nga talina kyakoze ngaasobola okumuyamba I think ndoza kyandibadde ekisinga obulungi oba omuntu ali eyo omulala asobola okuyamba nakyo kyandibadde kikola ki kyandibadde kikola bulungi okitegeera si bwe kiri ekyo bwekitowe kyandibadde kuba naffe twagala kukola ki twagala atereere twagala abeere nga tesi kale ngaasobola okudda ewaka ekikulu kyaffe kyakudda waka nange ekyo omuntu wagwe ddala mu mitwe byekisirusiru wakyo yali wadde kale byaliwo nga okera nga teyisa bulungi naye esi embeera gye yandibaddemu
kino nno kuno kulabula kati omanyi waliwo ebintu byetukolera abasawo bye bakola ne balowooza nti ebintu bigenda kubeera bwebityo bwebityo naye okusinziira emboozi y'abaana abantu nga bwe yali oba kati ffenna tugenda kwekwasa gundi yakikola kubanga ayogera ki bwati ne bwati omuntu olwava mu maka n'atambula n'akola ki n'agenda okulabula kugenda abasawo bonna ab'ekinnansi nti waliwo ebintu byetukola oba ne bisukka waliwo embonereza oba esukka however abantu abamu bo bakisanyukira abasinga obungi baga nze njagala abonerere okubonereza tukwagala naye aboneredde mu ngeri ki kuba kati ffeera tugenda kumwekwasa nti sebo bwe twali wano wayogera boti ne boti lwakubanga bwe nabagambye nti omukyalo oyo bwe twagenda sayidi eri omukyala yagana okutuuka okitegeera teyajja era ne ku ssimu nga bolaba omuntu nga mukambwe bwatyo bwe yakola ki bwatyo bwe yali ontegeera so nali njagala tukikole tukimalirize mukwano kati omukwano gulabika gwavuddewo omuntu aboneredde kuba kubonereza aboneredde naffe tujja tumwetonderako kubanga embeera gy'alimu era nawe ogiraba naye kuba kubonereza kwenkana ki omuntu oyiga ayize ate aboneredde kumayo okubeera wano ku kasasiro nawunya bwati empewo eno ng'obudde mazima ddala balina binyonyi laba ebinyonyi byonna byonna bimwetoolodde enkuba nayo nga nnyingi nga mukadde era abeerawo n'amulowooza n'ayogera omwana wange ali ku ki n'abazadde bonna abali eyo tetuganye ensobi zibaawo na buli kimu naye n'okusonyiwa nako kubaawo kyonna kyonna kye yakola nze muganda we mwannyina nsaba ekisonyiwo like tugezaako twatuddemukko naye kati tugezaako kuba nti ate tusembera oba oli awo kubanga tufuna ku bigambo bye mukulu nyabo baba bakuyita baba nze muto baba nze kala hange baba bwotyo bw'obiraba ye agamba nti bave mu nju ye tunamusobola byebyo nga bw'omulaba bw'atyo ye agamba bave mu nnyumba ye muganda wange onoone nga wali akateebe oba kaki simanyi naye bwe bityo bikola ki bwe bityo webiri kati nebyokwogera bimpeddeko sagala kikomekkereza kugamba nti kale tugezeeko okuba nti kubanga tumanye ekintu gye kyava tulabe eddala oba abantu betusuubira kuba nti be bakola bino olw'okuba nti yagaana meeting gye twalimu ogwali gusembayo simanyi oba ku kiva kubanga oli yasuubiza nti tujja kulaba ekinakola ki ekinajja tugezeeko tulabe sijja musobola nze kamwe sigenda musobola taako abantu abalala era nga woolabye naffe watweyisizaako if not nga tetunaba kumugjawo sooke tumanye eddala ekituufu ekiriwo then kyemanyi kijja tuyamba okuba nga tumugjawo nange kyendawo kyonna ekituwa obuyambi kyetujja okugenda nakyo senga kibanga kyonna ekisoboka okukolebwa esaidi y'okulaba nga atereera era omuntu yenna ali eyo alaba asobola okuba nga abaako kyatuyamba olwa amagezi gayinza okutuwa tusaba buyambi yonna buli omu mu ndowooza ne mu kusaasira kwe kimawe musanga basinga bayinza okuba bagumusalira kubanga bagutusalira kuba katakyali yekka kiringa famire abaana bamulaba era basekerera ffe kuba bamumanyi naffe batumanyi
olw'embeera eyo naye Alya eyo ng'alina kyasobola okukolera tusaba tuyambe buyambe. Okay, bantu bange abadde batugoberera bwe bityo bwe biri. Omuntu ono nga bw'ali sigenda kusobola olwaleero kuba nti mujja wano eno. Kusigenda kusooka kubaako kye neebuuza ng'omuntu then tulabe kubanga bwe mujja wano ngenda kumuzaawa. Bwe tumusitula kale nti tusobodde muteeka mu mmotoka tugenda kutambula tutya. Waliwo okuteeka omuntu mu mmotoka n'abawuganya nga mniga gwe mubbi obubbi. Kasooke neebuuze ng'omuntu then ndabe ekiddako. Kale tumalirize. Naye nze kyensaba mu byonna byonna Madamu Nassali kyenyinza osembayo nakyo kituufu kiri nti ndi musajja muganda okufukamya oluusi omusajja kiba kizibu naye ku lwa mwannyinaze saba yenna Alya eyo asobola okuba nga atuyamba n'omukyalo oyo muva Bulaaya nsaba atusaase atusonyiwe kuba naye muzadde kale nawe bayinza okuba talina mwana naye alina abamuzaala yeetereko mu kiti ekyo maama wayinza kuba alowooza tasenga yaba alimu eno embeera saba basonyiwe mwannyinaze n'abamusalira omusango bonna osooka balowoozeeko ate oludda olulala olutali olwono yekka naye n'oludda olwa famire yaffe. Tweyanza nnyo tweyanzeeke neeyo nange nsaba nti tukyuseemuko okubonereza kubaawo naye waliwo ekisukka omuntu abanga asobola okuba ne mu famire ye mu Bagandabe ewa maama we wa kitaawe n'abeera wano nga atalina wayinza kwebaka nakyo ate kiba kizibu. Kale tusaba kyonna ekinaabeerawo tuyinza okumuggyawo oba enkya oba ssaawa mmeka naye tugenda kusooka okwebuuza tulabe nga gye tugenda okikolamu. Nze Nassali ndi ne Simon bakoze ne Simon ku kamera ate katulinde naddako eri bulungi. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.